kakati ajja agamba sale tweyunge ku government eno reality gyenkugamba sure. Muzeeyi agamba tweyunge ku government olwani titokero lwa titokero Salaamu gamba abaana b'abantu bano ogenda bateekawo bonna bagenda batta Salaamu gamba oba oyagala oba toyagala tulina okukombowa mpaka Kampala. Are you sure? Very sure. It's on record. Binani abigamba. Ate abingamba nze lwedde kati nalinanga ne DA. Gwe twalina ogwo. Ng'otambula naye. Gwe chief bodyguard. Nze chief bodyguard. Kati nali sina story gye simanyi. Nnondebwa okubeera chief bodyguard wa Israel Kabwa. Ye yasooka okubeera district administrator. Tewali yalya ku mmere ku lutalo lw'Emityana. Bw'aba ye yalulimu ajja mpakani. Tewali yalya nga ffenna Buganga. Ng'emmere toyina woogiriira. Ng'emundu ennyuka. Mundu ennyuka. Nga toyina n'appetite eyagala kulya naye nga akaganga kawunya. Akaganga k'emmundu kawunya n'owulira ng'okkuse naye nga tokyayina kyakkola. Era Mityana ne tugitwala. Taabayeekera atuuse abantu ne bakuba enduulu ne bakuba eŋŋoma ne bakola ki? N'ayita omwo bw'atyo paka lwe yatuuka e Katonga. Okay. Wano lwalulu ng'ayogera ki? Yagamba bugambi bannange mwebale kutuyamba, mwebale kola kino, mwebale nnyo, yenze Museveni mutuyambe, tumalirize olutalo. Talina bingi nnyo bye yayogera biri awo. Era abantu ne bamulabako ne bafeesanya. Mwebale kuwagira. Nabo naye n'abeebaza okutuwagira. N'okutuwanga information egenda maaso. So, n'ayitamu n'agenda mu Katonga. Ziba ziwera essaawa 2 ez'ekiro Saabataka n'atuuka kwolulwo nnyini Museveni mu kkubo mwe yayita bw'ati kati ekyali kigendererwa kya Muzeeyi nze olwaleero nkitaaminga bwendi ti Muzeeyi yayagala akakase Abaganda abamuwadde abaana okulwana nti akomyawo Obwakabaka ne Kabaka wuuyo mumulabeko Saabataka by then yajjira mu Vaxogen ya Creambwed nze namuwa n'amazzi mu bbuyawo okunaaba Saabataka era bwe yamala okunaaba yayambala t-shirt mmyufu we wali osula ebbuye we yajja twaliwo bangi naye we yanaabira mu nnyumba eyawaggulu ng'eyaffe ya Kabwe eri wansi wano we yanaabira then n'amala okunaaba ne bamuzza mu Vaxogen. Bw'anoonya essomero erinaateekateeka omwana wo mu magezi n'okutya Mukama, Agape Christian Secondary School Ekyungu Mukono gy'oba omutwala. Ssomero lya one A-level eri abawala n'abalenzi era nga lisomesa arts ne sciences. Lyawandiisibwa Ministry y'ebyenjigiriza era nga lirina ne UNEB Center number. Science ne computer laboratory zijjudde ebikozesebwa era nga balina ebyemikono saako eby'obulimi n'obulunzi. Endabirira y'abaana nnungi n'ebyokwerinda biri gguluggulu. Anti-security cameras weeziri ku ssomero. Bafa ku bitone by'abaana okuyita mu kuyimba n'ebyemizannyo. Balina bursaries okuva mu America ne mu Bwakabaka bwa Buganda. Agape Christian Secondary School basanga Ekyungu Mukono okyamira ku Bank of Africa kilomita 1.5 ng'otuuse. Bakubire ku noti 771 214 592 oba noti 754 552 498. Agape Christian Secondary School, trust in divine providence. Manya gange nze Ssennoga Frederick ago ge mazaala Empenja we banzaalira mu maternity g'Empenja nzaalibwa ndi Mulaba Gomba nsomedde Empenja we nasomera nursery primary senior ne senior ye secondary ne university byonna nabisomera awo Mpenja. Otegeeza Empenja waliwo university. Olwaleero byenkola biri ku mutindo gwa university naye nga saatuukayo. Ese bukakati gwe ntunula nabigattira awo Mpenja awo wennyini. So bw'ogatta by'oyiseemu byonna
we wasomera primary nursery primary secondary ne university. Onatubulira university eri Empenja tugenda mu maaso kuba nkimanyi secondary weziri ate ne primary weziri okutwaliza wamu. So sense okulaba afande omuntu bwagamba nti ago ge mannya g'amazaale g'oyogedde naye bwe tugamba nti weeyanjolemu ng'omusirikale awo waate kiba kitya? Nze retired lieutenant Senoga Frederick omwana enzaalwa ow'Eggomba sikyusanga kulinnya awabe mu nsiko awabe wa ge mannya gange amazaale n'olwaleero kwenkyatambulira era bw'oba onoonya kati temunnoonyanga nga Senoga munoonyanga retired lieutenant Senoga Frederick DRA Resistance Army. Omanyi amagye gano bwe mugatunuulira muyina kye mutamanyi. Tuyina Resistance Army ne tubeera ne Resistance Organization ne tubeera ne National Resistance Army ne tujja ku UPDF RA Resistance Army eyo ye founder ya byonna ya bino byonna byoyogeddeko byonna byenzize njogerako. Resistance Organization eyo ye yabali bamuzeeye bo gye batandikira eyo Moshi wa naye wano mu Uganda twatandika na Resistance Army. Ge maje agatandika olutalo lw'ekiyeekera. Nti ffe twali ba resistant mu buli kintu kyonna nga tuli resistant, tetukkiriza kino okujjako nga tutuuse muli bagugubi. Yalatandike omuntu ayongera okumanya gwe nga gwe olutalo luno oluleeta gavumenti eno mu bukulembeze ebiseera ebisinga tugamba obuyeekera buno bukusangawa obuyingira ddi ki ekikuleetera ogamba nti kaneegatte ku bali mu nsiko nnonola eggwanga? Nga bwe ntandise nti nzaalibwa Mpenja mu mbeera Mpenja eyina ebyafaayo bingi. Omuntu bwadda mu kunnyonnyola ekigambo Mpenja. Mpenja mu ssematalo ow'okubiri nga Buganda egaziya amatwale gaalyo paati ezo zaalimu Banyolo. Kaakati bwe balwana Abaganda okweyongerayo bwe batuuka Empenja Abanyolo beekweka. Abanyolo bwe beekweka batandika okubawenja. Kaakati buli eyamukusanganga nti owange okola kikisubi okola kyawo nti Mpenja Abanyolo. Kaakati kwe kunoonya obwo obikkula ebisubi ogenda owenja bwoti olaba ekisaka n'okibikkula n'okiwenjula owenja. So erinnya Mpenja kwe liva. Mpenja kitundu kya byafaayo kambasembeze kati wano okumpi mbajje wali mu nfuga eri nga twegaziya. Kakati bwe tuzze ndabye ku ntalo ku Obote 1 bwe baali bagoba Ssekabaka Edward Muteesa mu Lubiri. Empenja we wali ekiwejjowejjo ekisooka. Oyo ye Mpenja. Waava bamutwale Masaka. Naye bwe yava mu Lubiri yasibira Mpenja. Ekiwejjowejjo awo wekyali kwe kuwummulamu okuva mu Lubiri Mmengo. Bwagenda tuleeta olutalo olujjako Amini kubanga olw'Obote ddo baamuwambira wano. So terwagenda bali. Batanzania bwe baali bajja okujjako Amini baayita Masaka ne bajja ne bagguka Maddu ekiwejjowejjo ne bajja Empenja. Bwe basinziira bakwate olw'Emityana bakube Mawagga awali satellite. Era ffe twabalabakaawo nali ntegeera nga mbalaba bataano. Mpenja bwe tuzze mu biseera eby'okutulugunyizibwa ku mulembe gw'Obote 2 abanyanya Empenja baaliwo bangi, aba UPC baaliwo bangi.
bayusi baani abaatulugunya ennyo abantu era kyova olaba nti jjo lyabalamu omwezi gw'omukaaga nga 9 twabadde n'okujjukira abantu abaafiira eyo kwe kuzimba ekijjukizo ekyo abafiira mu mpenja be battira omwo bayeekera baabata kulote empenja teyayina buyeekera bwa Museveni bwali buyeekera bwani ate buyeekera bwe twayina nga bwakayiira n'empanga kati bakasirye eggwanga nga bali sayidi eri ey'Mukasa mu Busujju be bafeddemu kakati ate aba UFM nga bali sayidi eno Kisubi ekyo kiri mu ggombolola y'empenja kakati Museveni teyaliyo mu Gomba awo wonna Butambala awo wonna tetwayina Museveni omwami omugenzi bamuyitanga Wasswa yabeeranga Mpanga ye yakyalako essingo yaleeta erinnya lya Museveni empenji mu Gomba abuulirako mukulu omugenzi Kabendera abuulirako omugenzi Kabawaya Wendi Mulabeeri omulala Mozeyi Kawungu naye mugenzi Kalikulubu w'empenja awo n'abantu abalala kakati olw'okuba nti erinnya Museveni teryali mu Gomba nga tuyina bayeekera ba Fedem bakayiira na Mpanga tebakyaniriza era amannya ago gemenye ge gaali gatandise okutumbula Museveni naye bonna baabatta olunaku lumu abaleeta obubaka obwo nti Museveni gyali mu nsiko abantu b'eggomba twegatte ku Museveni bagibwawo kitegeeza yali tayagalwa mu kitundu ekyo ekyo kyekituufu tuba tukyali awo banyanya basusse kutta abantu kususse okusoma kwange ne kugootaanamu taata nantanyongerayo olyo nno tuli mu 82 etudde ekyomusanvu amasomero gaggaddewo gaali gakyasoma naye twali tekutaataaganya nga tusobola okugenda ab'essomero nga tebatufaako tebatutta naye awaka ewa taata ewaffe nennemesebwa maama wange yaliyo okusoma ebyo bya famire ensi nga ndaba siina wakugenda ensi nenkwata nandyagadde okweyongerayo okusoma byonna biganye naye gye kyaggwera ng'obitadde neŋŋamba kati okusoma wanyowaawo sirina kyakkola naye olw'okutulugunyizibwa okwali mu kitundu abavubuka abaabeeranga ku kyalo bwe bakwata essaawa eyo ojja kuba muyeekera kati baali bamaze okumanya nti abayeekera eno mu Ssingo baana bato kaakati nga naffe tuli mu lusuubo nagenda okulaba ne taata batandise omunoonya nakuŋŋaanya emmere y'abayeekera akola ki weero yakikola nagwe tobimanyi naye nga nze sibimanyi akati nga kye bakola bwe bakwata omwana wo omuzadde ojja kuvaayo kati taata baamunoonyanga ye ne yeekweka nagenda okulaba tutandise kusula mu nsiko tukola ki ne ŋŋamba naye embeera eno kiki ku myaka olinga kwemekolo 16 17 nali nkyali nali nkyali ebiseera ebyo omwana yatulanga P7 ng'ali mu myaka egyo 17 kyesinziira era nga bw'okiraba olwaleero nti waliwo abaana ababa abagezi ate ne wabaawo abasoma ne bakula naye afandereka kunimba abaana basinga ebiseera ebyo baatukanga mu P7 nga bali mu myaka egyo oba mugezi oba anti babangawo ebalwangawo otandika ebatwalwangawo okutandika ate n'okukulula abalaba osukkulumye ku bano bw'ate bye mwagambanga mu omwana amala kwata eno ebyo byonna byabeerangawo naye 17 nali already maze P7 so okusoma kutaataaganya bwe kutaataagana neŋŋamba sirina kyakkola ngenze nengenda kiwalazima naye ng'ate ogenda wa okugenda kwange waliwo taata wange
Sempala Muzaŋŋanda yabeeranga Kiboga eyo nagendayo mu 74 nembeerayo kakati nga ndaba nti bwe ŋŋenda ewa taata wange oyo nja kuba bulungi ma yali anjagala nga nange mwenyumirizaamu kakati nze nsalawo ŋŋamba njagala kgenda kati ayagala okugenda embeera embi eri ewaka ekufoosinga ogenda okole kyotandikoze ekituufu kati nze njagala ŋŋenda ekibuga bwe ntambula nava eggomba nasula Jeza waliwo ekyuma ky'emmwanyi otambula butambuzi bigere nayita omwo mpolampola genda otuuka Jeza obudde buwungedde nga nsanga abaddusi abavudde Bulemeezi Kiboga bakolawo kampu bonna bali awo badduse bali awo bantu families ez'enjawulo nga banyumya lutalo olutalo luli eyo olutalo luli abalala baali badduse Busunju eyo yonna badduse badze nsula nabo mu kyuma kuba nsula mu kyuma mu kisitoowa twasula nga mpuliriza emboozi nga bamenya we bayise mwe bayita nga olumu bavaawo ne baddako ewaabwe eyo okulaba ku bintu byabwe ate ne badduka ne badda ku makya nakeera kusamba mupiira nasamba omupiira nasambanga gutambula otegeeza ki okusamba andi bw'ogusamba ne guyiringita bwe nga ngugoberera gye gulaze bwe ngenda nsamba ate nga wendi olwo bwentyo bwe ngenda okubbulukuka okuva Jeza nga ntuuse ku Hoima Road bwe ntuuka ku Hoima Road ntunula nzire Kampala nzire eno konza Kiboga ali eno okuba maapu sirina akandagirira naye nga nawulidde olutalo luli eyo mu Lukoola ate taata wange oyo Sempala yalundirangako ente mu Lukoola twagendangayo okunonayo ennyama yantwalangayo nga lwe Lukoola lwemmanyi so simanyi Lukoola lulala naye Lukoola luli ate mutabani we yali asoma bayita batya essomero eryo eriri awo ku Main Road Bukomero mutabani wa Makubiya mwana w'oyo taata we yali asomera awo nga ntegeerawo namuwerekerangako ku ssomero ng'azze oba kunona school fees ne tujja ne kibaasi ne kitusuula oguzaali nga mugongo gwa mbwa nga Bireyirandi biri awo biwumbe bwe biti nekinenzirayo olweggulo oba muleetedde emmere nankomaawo nenzirayo kati natandikira omwo naye namala ebbanga ndooza lyantwalira lya weeks nga 2 maana nagenda nga seekooya naye ng'ate abantu batono mu kkubo kati bwe nayingirangako mu kyalo naye ng'emmoloka z'amagye zikuyitako bwe nayingiranga mu kyalo nina n'ennyumba gye nawamba ne ngibeeramu ennaku nga 3 ndi omwo wewaŋŋamya ndyaffe neewaabwe muwogo ŋŋenda n'enkuula n'enjokya wasanga tewali bantu natambula mpolampola ekyaggwera nga ntuuse ebukomero tuuka ebukomero omwo mazeemu ebbanga lya wiiki nnamba n'otuuka wennyini we wali oyagala nga manyi nti bwe nva ebukomero okudda ekiboga kumpi kati nga mbeera awo nga ntummulamu nga mbeera awo n'abantu abali mu katawuni ngenda okuwulira nti abayeekera bali mu ddwaniro mu Lukoola otuuka ebukomero okwata sayidi eri nokkirira eyo ogenda mu nembuuza baliwa nti bali mu ddwaniro konze kati sirina gye ndaga kanzire muki mu bayeekera awo ntambula pulaani yo n'ekyuka olwo tegenda eri waataani nenzira mu bayeekera mba ntambula bino bye ŋŋenze mpamba wamba obuyumba bw'abantu mwe ŋŋenze ensula nga ndowooza ne sisitimu eri gyeri kati ate eri ng'abantu baddukayo bonna ne badda eno ebukomero eri nga baavaayo yogenda deserted area teri muntu kumbe abayeekera bava eri mu Lukoola ne bajja eno mu nnimiro z'abantu ne batema emmere ne batwala muwombo ne batwala lumonde ne baddayo olaba bwe bankwata oluba kusanga wa awo nga ngenda ku eddwaniro ng'eri mu maaso wakati awo waliwo ekitundu kye bayita
Kibukuta something like that. Nkijjukira mmanyiwo bulungi linnya linvudde mutwe naye njadijjukira kati awo mwe bansanga bambuuza gwe ngamba nze noonya bayeekera gwe ovaawa ngamba nva Gomba kati bankwatanga mu Luswayiri oba mu Luyeekera twabayitanga bamatekwa beba abavudde ku sayidi eri nga bazze eno ku sayidi yammwe kati bankwatanga mbega ozokubabega inziza okubabega nina ekisweta kyange n'engatto zange n'empale emu n'ebirala bye nali nyambadde mukwano neetikka emmere bakwetisa baneetisse emmere nga tobazinzigyeko tugenze saati bajinjijeemu tutambudde tuyingidde mu lukoola saati bagitutte balinga bazaagala kujjako naye nga bamala kutuusa eri mu bakama baabwe tebasobola bitwala ebintu byo tuuka wali bw'otuuka wano olwo tuyingidde ekitundu mwe bali wano osangawo kotagadi nga bagamba tukutteyo omuyeekera tukutteyo omusajja wa gavumenti abadde azze okutubega wiki aluwa wuuyo akusambyemu kateke akusindisa eri n'emmereyo ate tojja gisuula ne tutambula n'otuuka ku ndala tuleeseeyo omusibe tuutu paka nga tomala gatuuka we bafumbira abayeekera we bafumbira balina okukuuma okuva ku Jinja Road waliwo Kotagadi okutuuka wano waliwo Kotagadi okugenda waggulu eri mu State House waliyo Kotagadi naye nga mugenda ku bbiri eno yonna walina okubaayo abajjaawo nga wawambe wonna bagenda bakuumawo kati tuuka banteesa wali emmere bagamba tuleese omuyeekera kati ekkomera teyalinga nyumba ekkomera kyalinga kinnya kisime bwe kiti wansi nga babikkako oba ttundubaali oba bisubi kati olina kukka wansi munda eyo wazimbe si wazimbe kinnya nga bw'onoosima ekinnya bwe kiti nga kigazi kati eryo abakola ebisobyo n'abaabwe bennyini n'abayeekera bennyini nga gye babeera lyekkomera tewali nju tuli mu nsiko kati eryo lyekkomera gye muyina okubeera bateekako emiti bwe bati ne bateekako ebisubi ne bateekako ettaka mubeere so basima ekinnya bwe bati nga kitolovu bwe kiti ng'osobola okuyimirirayo osobola okutuula n'okuba nga gye tusula naye nga balekawo space bweti ompewo neefuwako mutu we munasiza naye ng'ebweru baba bakuumyeyo nnyo teri kufuluma okufuluma olina kusaba busabi ate ekiro tulina kufuka mu bubaketi eyo mu bikebekebe kweyiya kakati ku makya batujjamu batufulumya bweru banjijayo ono gwe mireekera gwe twateese Katonda wannyambira Kyaligonza ye yali atwala teritero eyo bagiyitanga Black Bomba Kyaligonza yali yazze ekiro yalina ekiggo nga kimpi bwe kiti kyatambula nako eno kirina ekidoddolima naye eno nga kitereevu bwe kiti akinfumita mu lubuto aŋŋamba gwe wayingidde wazze kukola ki omugamba sebo mukama wange nze navudde Gomba njagala kuyingira buyeekera ni yakugambye konza twawulira nti eno waliyo abayeekera naye bwe natuuse Bukomero nabadde ngenda Kiboga wa taata wange naye bwe natuuse Bukomero ne baŋŋamba nti abayeekera muli eno kwe kusalawo njije mbeegatteko ewaffe wabi batutta bakola ki yantunuulira n'alwawo nagamba mumuzeeyo ne banzizaayo mu kinnya ne baleeta n'abalala abakoze abaabwe olubasunsula kati olubasunsula abamu ne babata abalala ne babazaayo namala wiiki emu ne mmanyiira bagenda okundaba nga siina buzibu ne banjijayo bangamba ddala oyagala ku magye ko nze njagala magye onoogasobola ko nze njagasobola mwana wa mama training ketandike tudduka mu bisubi ku makya 11 mwazuukuse eddamu ate teri kwebaka
mwevulungudde mu bisubi mukoze mutya bukoze otya emmundu muyina nnya kwe babasomeseza tewali emmundu nti ziri awo banaakuwa eyiyo naye nnya kwe musomera banno bonna obalaba balina miti naye nga bano abakuuma eno ebweru eno nga babeera n'emmundu ku kota gadi oyinza osangako emmundu 2 emmundu 3 emmundu 2 emmundu 3 naye ng'ate tokkirizibwa kuva eri kugenda ku kota gadi gwe kati training nagenda waliyo abakonjo waliyo bakabira endala tubeerayo nga training namala weeks 2 abagamba kati mwategedde ndi lutalo mugenda ku lutalo tugenda ku lutalo mbuuza tugenda wa kati nga balondamu nze ku lwasooka saagenda fe baatulekayo ne bajja bakuba emmotoka eziva ekibuga amagye agaali gadde e Kampala agava e Kampala bagatwala gadde eri abamu babajja eri emmotoka zikomawo akati first intake gye basooka okuba bagikubira bukomero mu town ne bakwata amagye ne bakubagana bubi nnyo twagenda okuwulira eri mu ttale gye tuli ng'emmundu etabuse naye successful neyeyitamu kyaligonza musajja yali mulwanyi nnyo nti musajja eyayiyanga bbomu eyiye n'agyeyiyiza n'agikola ate neekola kyakola ki nze twaziyitanga landmine era nga abatutraininga okulaba nti mugitega bwe muti ate nga bwe bakulabamu omutima ogutya tebakutwala nga gwe bakuleka agala ya kamirika olutalo lwange olusookera ddala twali lwa kukwata kiboga kati jjukira luno olwosooka kukuba mmotoka zino tusobola kufunako byakulwanyisa ezambushi then tukomewo ate tukole plan yavaawe eyokuba kiboga nanga kiboga yalimu amagye nga mangi ate ago nga gayita omwo ne gasala bwe gati waliwo ekkuba erigenda bukuya kasanda ne lidda emitiyana kati tukutulako lino erijja eno kati wano nga tebakyayitawo nga byonna tulina kuzeri kati nga tulina okulwana okukuba wali tugatte basobe nga eyo teritole yonna ez'emikono tugiwaana katonda n'atuyamba ngenda ku lutalo nagenda na mukebe waliwo omukebe gwe tuyita Austin kibeera sowaani yaffe y'amagye ebaako akakonda bwe kati ebanga kaba kuli kabokisi bwe kati naye ng'eno eriko akuuma kati bw'omala okulya ogisonseka wano akuuma kano koteeka wano ng'ojjayo bujja n'oteekawo ne bakuteeramu emmere kakati ako kaba kagumu kalinga kagumu naye sikyabula bw'oba baabuteekawa kati akausitini ako kutwagendanga nako mu lutalo n'okwata akati n'ab'emmundu bwe muti k'okuba bw'oti ono w'emmundu akuba gwe ng'okuba kano nga bumuleekaana kati amagye gali galowooza emmundu muyina ki nyingi ndinga kagasaaki kukuba bw'okakuba kucyankalanya kati oli alowooza emmundu nyingi naye ng'abasinga temuyina mundu so lwelutalo olulusooka ngenda na Austin esowaani eyo gyenkuba kakati bwe tumala kibuga nenfuna emmundu nasookera kululumba olwo wafuna emmundu nafuna emmundu nga bakugamba bw'oyingira mu lutalo wali fuba nnyo okulaba nga weefunira emmundu eyo bw'ogifuna ebayiyo kyajinga naye ng'okukyajinga olina okubeera very clever omusajja oli gwe mukubye abamu baagwanga nga balamu kati n'abalinda ne mumala okujja n'alyoka abafukirira amasasi ne mufa kati nze nasembayo natyayo nange naye Katonda nanyamba we nayita bwe nti nasangawo gwe bakubye ng'agudde omujjako emmundu omujjamu engoye nenfuna uniform n'emmundu amangu kululumba lumu olwo kuba nalina omutima nga kyenjagala kyenaliko nali nkyagala ate nga ne bwe ntunula emabega tewaliwo enzira kati nga nina okukola bino nsobole okweyongera mu maaso naye yo wali ogikakasiza
nalingi kakasiza wano mu training wagikwatako twagikwatangako nga bagipangulula ne bakugamba omwomu bagamba pangulula coaching bwogizza wano okuba single bwogizza wano okuba triple kati nga byonna obimanyi naye okugifuna ngago eyo nga ye problem gyetwalina so awo bwenfuna emmundu eyo tukomawo tubeerayo tupulaninga kujja Mityana si ffe twasookayo jijukira Afende Salim Salebe bakulembera ekikwekweto ekyo bayitemu bagende bakwate mu bende kati ffe tuva mabega nekyaligonza tumala okujja twalina Bafende Beero Afende Biraalo Sabata Mwenye Muzeeyi bonna twali nabo kati tuyingira tujja twayita omwo ne tukutulaawo nkumpi ne Busunju ne tujja ne tukutulaawo ne tujja Majani gagalina Kakonde I think it is Kakonde ne tujja ne tusala ne tugwa ne tutuuke Mityana kati we Mityana tuggukira buye nga waliwo amaje amaje ago ffe twalowooza nti ge gakuuma Mityana kumbe bayina amaje amalala eri gye bayita ennamukozi aga government kati bwe twajja vetuti tumanyi tukubye wano ebbuye ku State House mukwano emmundu yafubutuka ennamukozi tuyingira Mityana town mwe baakuba ffe 10 ekiwejjowejjo mu 9 nemunda mu nsiko yammwe Yaligonza nagamba akuna mchezo tulina okutwala Mityana oba mwagala oba temwagala natumaze okwekuŋŋaanya twekuŋŋaanya ne twekutulamu abamu ne tukomawo ne tudda tukwate wano tujje tumaleyo buye tumuleke eno kubanga 9 ali eri maaso kati olina okusalirinkiriza eyo ojja oyite emabega wa Kakonde ojja osale ogwettamu kati nga plani ebeerawo nti bw'oba olwana olina okunoonya ekkuba erireeta obuvujjirizi obuyambi obubaleetera bano be mulwana nabo obuyambi kati osooka kutemako mukutuguleeta buyambi kati mu ttamu gye twateeka landmine bwe tumala okuteekayo landmine abo eyo yali gurupu ndala ffe tuli wakati kati tuddamu tulwana tukuba tujja kati twalina ate abaayita sayidi z'eri Ekimuli bakomewo nabo bajje namukozi naye tumukubiraawo abalala baava eri Bulera bayitawo Bulera awo Mpamujugu waliwo omwala awo baguyita Mpamujugu aliwo amaje agaafubutuka eyo ne gasala ekitoogo ne gajja kati ne gakubaawo namukozi emmundu yatokota abanyanya baakuba ffe ng'omunyanya akuba emmundu bw'ati n'abuuka omulambo n'agamba koma nyoko nyinyi wayekera tutawapiga matako legerege munakansuju mama okuba asooka nuli n'abuuka omulambo n'ajja no n'akuba ono n'ajja abasajja bakuba bawugere ebigambo ebyo awo emmundu eyo yamala olunaku lulamba twagitandika ku makya 11 ffe twalinanga surprise attack tugitandika saawa 11 wano saawa 5-6 tuba tutuze kwambushinga era omuntu omukulu ennyo gwenkyajjukira eyali omusajja eyatukoleranga ogundi okuketta Yafende Kawaga Kawaga nali naye bwenti oyo Meja Jeno nga talekinga ne Samu Kawaga nitugwa butaka nedda yalireka mulungi oyo yalireka mulungi era yalekinga bulungi ne tulaba abawe emmundu ennene weziri buli kimu wekiri twabakuba saawa 10 tewali yalya ku mmere ku lutalo lw'Emityana bw'abaayo eyalulimu ajja mpakani tewali yalya nga ffenna buganga ng'emmere tolina woogiriira ng'emmundu enyooka nga tolina n'appetite eyagala kulya naye nga akaganga kawunya akaganga k'emmundu kawunya n'owulira ng'okkuse naye nga tokyayina kyakkola era Mityana ne tugitwala Mityana bwe tumala ogiwamba olutalo olwo terwasirika
Afende Bell n'akutula n'ajja n'ayingira Kibibi mpaka Kabasanda mu lukalu kubanga naye lukalu awo waliwo amagye ga Obote nga gava Mpigi ne gaddaawo. Then wano Mityana bwe twajja ekiwejjowejjo twakiteeka wano omugo Buloba Buyala ku kyuma ekya Sammo ekya Sabon awo kampu we twagiteeka nga naye tukoma Kuleerwe mu Kitoogo gamwewe ekitundu tuva wano tukoma wano kakati wali amagye we gabeera naye wano Kuleerwe nga Kotagadi weeri. Abanyanya tebasala kuva eri ku Ddene awo wonna ne tusala ne tugenda ekisammula wansi eyo bwe tutyo eyo yonna nga teri muntu ayitayo. Kakati ng'ate bw'okwata Bujuuko side eno nga tuyitamu omwo Katende ne tumuleka eno n'Empigi ne tumuleka eno Kiringa ente bwe tuti nabo bwe tutyo ne tuddayo atewa e Kabasanda. Kati Kabasanda ate ne tukutula bwe tutyo ne paka ku Katonga. Olumwaka kyogo eyo yali 84 in fact wogendera mu ngoma wali eri wogendera okwegatta ku gwali yali 83. Kati 84 awo wetukutulira kaawo netumala okutula kaawo Katonda atuyamba Obote Lutwa amutwala 84 nga gwakaawo kati bw'aba amututte amwewambira kati ffe tugamba bamuwambye tugenda kukola tutya nga peace agreement ejja e Nairobi teesaganya musirisiza emmundu kakati ekyali e Masaka Kasajjagirwa waliyo the late Major General Julius Oketa ye yali atwala barracks eyo. Olwo ffe twayita eyo kati eyo saaliyo naye nkulaga territory ze twali tumaze okukwata. Twayita eyo Bakasirye eggwanga 84 baali bamaze okutwegattako. Abo kakati nkuzaayo ewaffe bajja batwegattako era mpulira awo baŋŋamba nnyo we yeegattira kati yeegatta ku ffe mu Kyaligonza 7th Battalion. Luli twali mu Black Bomber mu Lukoola tuvuva mu Lukoola nga tufominze 7th Battalion kati tuli ne Kyaligonza mu 7th Battalion tutambula kakati Afende Salim Saleh bo be baayita eri bagende bakwate Katonga olwo nga bamaze n'okkuba Kabamba third intake yali third intake yasembayo bagenda kati Oketa balemera mu barracks Masaka Kasajjagirwa kati Kasajjagirwa Katonga tusibyewo tubakyafuna support kuva Kampala eri yonna tebakyayina wawe badda kati ffe tubayina nkiraba enteeseganya zaatandika. Julius Oketa bamugamba twegatteko amagye gajja eno then tugende bagaana emmere gye baayina eggwaawo Oketa talina waayita kufuluma kuweeyongerayo kati nga ye omukulu ow'amagye yasalawo n'ajja okutuula naffe n'atuula n'Afende Saleh n'amugamba genda otugamba abantu batwegatteko maa tewakyali kyakkola era amagye gajibwako emmundu ne tukola tutya ne tuyingi ne bayingira ne bajjayo emmundu ne tufuna emmundu olwo nga nnyingi. Enteeseganya zino zaaliwo naye zaatuwa bingi nti emmundu n'endala kubanga waliwo emmundu ze nayogerako awo nga tuli ne muzeeyi nti waliwo emmundu ezava e Libya ze baayitanga Shigani. Shigani ennyonyi yazireeta ne tukuma omuliro bwe tuti mu Lukoola eyo ennyonyi baagigamba woonoolaba omuliro wakati osuula era bazitusuulira busuulu wali eyo naliyo era Shigani nagikwatako nayo nintambula nayo olwokuba nali mmanyidde 47 neneddira ku mmundu yange etetawaanya kakati awo wonna tukozeewo nze muzeeyi atandika okuleeta ebintu sabbuuni sukaali omunnyo ebitundu bye tukutte nga birina okufuna ebintu abantu abamu abalimu
twabalekanga abaagala okudda mwali mukyalimu abantu waliwo olutalo olitakulimbanga nti abantu bonna badduka ne baggwamu abamu badduka abamu ne beegatta eno abalala ne beegatta eri ekikwegassaako ayagala asigale sayidi eyiye ng'agamba bwenzira eri mulimu abajja okunzita ate mu bantu ba bulijjo mwabangamu abantu abaalinga ku sayidi yaffe nga batuwa information eri abaatunoonyezanga ku mmere abaatufuniranga ku ki ku ddagala kaakati tumalirizaawo muzeeyi aleeta ebintu omunnyo sabbuuni munnyo ne sabbuuni okusinga bye baayita baabiyisa ndayiga olwo district administrator eyasookera ddala mu territory ze tuwambye bamuyitanga Israeli Kabwa banonda okuba chief bodyguard we ye yali akolanga ye yasooka okubeera chief district administrator kati eyo ogiraba nti Mubende tugiridde ekitundu ate ekitaali mu bulemeezi mu kusooka kumanya bulemeezi ono teyalwawo okutereera naye ono Mubende ono ye twamutereeza mangu n'abantu ne batweyungako kakati bwe bannonda ebintu ebyo bijja chief bodyguard nayina ne bannange waliwo Kalema gwoba okulira ba bodyguard abalala abali kati nze ono nze nina omubeera ku lusegere communicatinga nange tugenda kukola kino n'okutambula nga ntambula naye twalina trupa ng'eri awo Isuzu myufu gye twatambulirangamu so tutandika okutunda obusabbuuni obwo n'omunnyo ku ssente entono mu bantu be tumaze okuwamba awo Namitiyana Butayunja Namukozi wali crossinga Mpamujugwawo eyo Nakikandwa nga yonna nze ntwala tufe tutwalayo ebintu mwatundanga bitunde sigga babigabe twatundanga bitunde kati 85 tumuyingidde peace agreement bwe zigenda mu maaso muzeeyi yajja muzeeyi kye yasooka okukola mu nteekateeka ze oba mu lutalo luno kye twalingamu eyo mu nsiko nga batutegeeza nti mu buli ngeri yonna bwe tuwamba obwakabaka bugenda kuddawo eryo lyali iffumu ddene nnyo muzeeyi okulikozesa mu lutalo luno ate era mu byafaayo bakugamba nti omuntu anaafuga Uganda alina okuinvolvinga Omuganda kituufu buli azza akola mu bukulembeze bwonna nga bwe bugenda bukyuka kijja lwaki kuba Abaganda be basooka okuba civilized wano be bangi kiki lwaki kijja nnyo kuba n'essaawa eno bwe twogera ebyobufuzi bya kaakati era oli agamba nti Abaganda bw'oba tobayinvolvinze biyinza okuba ebizibu kubanga sikimanyi nnyo naye nkiwulira buwulizi kati ebikiri munda sikimanyi nnyo ebikiri munda sikimanyi nnyo naye nga eryo lyeffumu eryakozesebwa muzeeyi mwennyini okulaba nti tuwamba oba tumalako n'olutalo waliwo n'akalala era kenjagala okubuuza era gw'omanyi oba okaddamu oba tokaddamu kubanga bangi bagamba nti lwaki Abaganda baleka Kayiira ne bawagira baleka Kayiira n'enkwanga ne bagamba nti katuwagire Muzeeyi Museveni nti ate nga n'oli bwe yali wangudde kiri obvious nti Obwakabaka bwalizze olutalo obanga obadde oyina kyoteekateeka ne bweba mmere ng'ogenda kusiba muwumbo oyina ebyayi by'ogiteekamu n'ogamba nti kanjisibe bwe nti tejja kuyiika naye bw'ogisiba obubi erabika eyinza okuyiika kyandiba nti Kayiira mu nteekateeka ze oba mu bigambo bye tebyannyikira mu bantu nga Museveni bwe yakikola olw'ensonga nti Museveni ayina olunaku lumu lwe yagamba abantu n'abagamba yali Women's Day yali saidi ze Sembabule eyo n'agamba nfuze Uganda okumala emyaka 54 abantu ne bakiwakanya
Museveni yaliwo Obote 1 yabiraba byonna ebyagenda Obote 2 Muzeeyi yaliwo Obote 1 yaliwo Amini yaliwo Obote 2 yaliwo Tito Okello waali naye mpaka lwawangu so n'agamba nti yakafuga abaddenga mukulembeze abaddemu nga mukulembeze kakati bw'oba omukulembeze ebyo byayiseemu bimuwa pakeji ye okubeera nga eri wamu so bimuwa enkizo gamba nti nakakulembera Uganda emyaka 5 mujijo naye omuntu oli bw'akikugamba okiraba nga obala gino gyabaddewo kakati naye nga bw'ogenda mu history we azze mukulembeze kuvira ddala ndowooza na mu ssomero kituufu so oyo ye Museveni kati pakeji ye bw'aba yagisiba yamanya abantu bano bonna abazze bagira gavumenti abasuula gavumenti abazijjawo bwe bati amanyi wa we bayita okusobola okuwangula obunafu buliwa amaanyi galiruddawa kati abo Museveni bwe mulemedde omutegeera nti byonna aba abimanyi era amanyi nti lwe naafiirwa nja kuyita wano nja kukozesa ono kyoboolaba nti kaakati atandise okutunuulira loopholes ebisobyo ebigenze bibaawo oba oli awo ayinza obitereza naye simanyi kaakati olwo lwe lutalo ofuuka chief tuveeyo eri ofuuka chief bodyguard wa Isiraeli Kabwa mutandika okutunda ebintu ebyo sente tuzikuŋŋaanya nga butusula naze ebbuye nga ziddawo sente anti kakati nkubuulire ojja era ojja kumanya gye zaalaga watampola kati bwe twazikuŋŋaanyanga ne ziggwayo nga tubeera nazo mu nnyumba yaffe ebbuye awo kati ceasefire Muzeeyi bw'ava e Nairobi ajja yayita wano bw'ati n'ajja n'ayita mu Bulemeezi n'asala n'ajja bw'ati n'atutuukako ebbuye saawa zaalinga 8 ngujjukira bulungi naye yasanga mankubye okugulu kuno nga ndi muyembe era muyembe we yatuula ku muti bw'ati ng'alina cross country gy'atambuliramu nga bakubye essasi baali bankubye essasi wano nalinaawo obulobo awo we baali nkubira nga tuzze okunona emmere nga tukulosinga ekitoogo ekyo ekiyitamu eggaali y'omuka ne tujja eno ne tusomooza abanyanya ku ssomero ku secondary kati gye bankubira essasi mu kiseera kya ceasefire bagamba tewabeerawo essasi lyonna mu kiseera ekyo gwe bw'ova eno n'olumba bali n'obakyokooza ate nga tebaategedde bakuba so awo bankubira kakati Muzeeyi bw'ajja nansangawo nagamba vijana nini nimugamba Muzeeyi bankubye okugulu nagamba osijali kikyama kitakupangira n'atuula muyembe awo n'ajjako akakofiira yayina kasituulu ke nako n'akateeka awo n'atuula okwo n'ayogera ne baayogera nabaawo twalinawo Dr. Benoni twalinawo kati waliwo omukwano gwange gwendaba yali mu 7 bamuyita Kibirige naye kati sikyamulaba ate ng'abadde ebbomba awo naye sikyamulaba Afende Kyaligonza teyaliiwo so n'abeerako awo naffe katono then n'asimbula n'agenda kati bwe yajja n'akola first rally Emityana waliwo kasementi akasenyuke yayimirirako abantu ekyalo etawuni yonna neggwayo okulaba ku Museveni nejja nekuba enduulu Museveni 85 akati Saabayeekera atuuse abantu ne bakuba enduulu ne bakuba eŋŋoma ne bakola ki n'ayita omwo bw'atyo paka lwe yatuuka e Katonga wano laalulo ng'ayogera ki yagamba bugambi bannange mwebale kutuyamba mwebale kola kino mwebale nnyo yenze Museveni mutuyambe tumalirize olutalo talina bingi nnyo bye yayogera biri awo era abantu ne bamulabako ne bafeesanya mwebale kuwagira nabo naye n'abeebaza okutuwagira n'okutuwanga information egenda maaso so n'ayitamu n'agenda mu Katonda ziba ziwera essaawa 2 ez'ekiro Saabataka n'atuuka kwolulwo nnyini Museveni mu kkubo mwe yayita bw'ati kati ekyali kigendererwa kya Muzeeyi nze olwaleero nkitaaminga bwendi
Muzeeyi yayagala akakase Abaganda abamuwadde abaana okulwana nti akomyawo Obwakabaka. Ne Kabaka wuuyo mulabeko Saabataka by then yajira mu Vaxogen ya Creambwed. Nze namuwa n'amazzi mu buyaawo okunaaba. Saabataka. Era bwe yamala okunaaba yayambala t-shirt myufu. We wali osula. Ebbuye we yajja. Twaliwo bangi. Naye we yanaabira mu nnyumba eya waggulu ng'eyaffe ya kabwe eri wansi. Wano we yanaabira then n'amala okunaaba ne bamuzza mu Vaxogen. Basimbula ne bagenda. Yafaayo mwe mulina bingi. So mwe yayita Museveni mwe yayitira ddala nga olwayitamu teyali ku olwo ne Muzeeyi Museveni. Muzeeyi yajja misana. No, najja kiro. The same day. Okay? Era bwe yamala okunaaba n'ayambala t-shirt ye myufu n'asala n'ayita omwo mpaka Katonda. Kati awo eri amutwala saalimanya. Now Muzeeyi okomawo kwe ng'avudde mu meeting e Nairobi. Olwo okujja okwo yali amaze meeting. Evudde e Nairobi. Mumanyi pistoks zeziriwo. Kaakati ajja agamba Sale tweyunge ku government. Eno reality gye nkugamba. Muzeeyi agamba tweyunge ku government. Olwani Titokero. Wa Titokero. Salaamu gamba abaana b'abantu bano ogenda bateekawo bonna bagenda batta. Salaamu gamba oba oyagala oba toyagala tulina okukombowa mpaka Kampala. Are you sure? Very sure. It's on record. Binani abigamba. Ate abingamba nze lwedde kati nalinanga ne DA. Gwe twalina ogwo. Gotambula naye we chief bodyguard. Nze chief bodyguard. Kati nali sina story gye simanyi. Tewaliwo information gye nalinga simanyi. Ganzi. Era nga kabwa tunywa ku chaayi ekikope. Ateeka wali ekike nange nenteeka wali ekyange. Nze mutabulira chaayi. Nze mmanye nkya tugenda tambula bwe tuti. Nze mmanya tugenda kukola bwe tuti. Sala ali gindi, gundi ali gindi, gundi ali gindi, gundi ali gindi. Kati communication yonna nga tugirina awo. Muzeeyi agamba Fande Sale tweyunge ku government. Salaamu gamba tekisoboka. Abaana b'abantu bano bagenda kufiira wa. Era bali basi. Era manipuse. Muzeeyi oba yayitawa ne Saabataka oba bayitawa olwabulirayo bwe bati. Emmundu nekwazza buto. Olwabulirayo bwe bati. Emmundu neddamu buto. Awo tekwali kusiba. Abeeka abasanda balina okujjena. Baaliwo abali emiti n'abano ba Kafende Kawaga yatambulanga nnyo wano wa Buyala eri Wabbeero Kibibi n'asala n'agendako eringa Katonga n'addayo no mu Bulemeezi so nga ye atambula. Kubanga yali mukesi mulungi. Oyo bwakuketta mukwano. Oyo yayinanga Land Rover V8. I think italinga V8. Nga gyatambuliramu naye ng'aketta talo bwe lwajja ne luwamba. Muzeeyi n'akomawo. Bw'alabika bwe yagenda bw'ati yafulumamu. Kati emmundu bw'etokota nadda. Awo mu lutalo yabeerawo wano. Ng'adde eno abeera eri akuumirwa eno akuumirwa eri paka amagye lwe gaayingira Kampala. Mikwano gyange abaakola ennyo benzijjukira. Mu 7th Battalion bwe twali Buyaawo. Walingawo omwana bamuyitanga Katende. Yalinga mulemalema bw'ati. Naye ndowooza oba oli awo Mukama ayinza okuba nga yamujjulula kubanga simulaba. Nga yatukubira ekikompola. Okay? Era nga bwe tubeera eno mu maaso eno nga tuseesa buno obumundu bwaffe obutono nga tukuba enduulu nga tugamba Katende tuzaale naawo n'atukasukirayo ekikompola. Nga Katende gwe twesiga yatukubira ekikompola. Then nalinayo ne mukwano gwange omulala bamuyitanga boarding ekyamutuumisa boarding nga yeesiba boarding n'ayingira eyo mu bantu n'abega n'akomawo ng'omukazi.
Okay. Nga yensonga lwaki twamutuma. Ng'afaanana nga bakazi nga talina kirevu talinayo. Tetwalina birevu. So abo bannange mbajjukira. Then twalinawo n'omujaasi eyantendeka yali w'amagye ga Amini. Bamuyitanga D.A. Okero. Eddie Okero. Yali Sameja. Oyo ye yantendeka emmundu mu ttale era twali naye Buyaawo. So abantu abo nali nabo ne tutambula bwe tutyo mpaka kati nze wano mu kuwamba wano saayingira mu kuwamba Kampala. Nasigala ne D.A. Kabwa. Okay. Nga mukuuma n'amagye amalala ge nalina gaasigalayo n'abamagye abalala. So bannange bwe bamala okuwamba eno bino byonna wano bazze najja wano nga wayiwo na Crested Counter eyo nkuba amasasi wano wonna nga masasi meerere. Parliament eyo nga naye ina amasasi kakati wali kwa IPS building yaliwo nga bawala ba Isiraeli Kabwa mwe bakola mu kizimbo omwo kati mwe twavanga ne sente tuzireese mu trupa yaffe twalina driver waffe bamuyitanga John nga weeyo namukozi Mityana bwe twajjanga wano ne tugenda n'abaana abeeka Mwocha gye basula ekiro ne zibalibwa. Ezamalanga okubalibwa ne tuzireeta mu treasure. Ne tuddayo ne tuleeta endala ne tuddayo ne tuleeta endala. Simanyi oba olwaleero mukyayinayo abantu abasobola okukola bwe batyo. Ngesente bazireeta bwe batyo. Ne bazikuuma sente zetusolooza nga tezirina na accountability. Simanyi oba omulembe guno mukyakirina naye ffe bwe tutyo bwe twakuzibwa era bwe twali. Tetwabbako ku sente ezo. Then ntuuka ndabanga nange njagala kubeerako Kampala. Mityana ngikooye. Mu kuwamba wano tebagamba nti oba muddeeno bwe wasigalayo. Nasigalayo nga ndi ne Isiraeli Kabwa. Kaakati ngamba nedda. Era twali tuleese sente bwe tumala okuziwaayo ne mugamba nze siddayo Mityana. N'ayomba. Chief Bodegardi oyogera bwoti. Mugamba nze siddayo. N'agaana. Njagala kubeerako mu Kampala. Yanvuga direct mpaka mu Lubiri tu. Wasale. Onaganya. Aganya okuddayo. Kirabika nzi era yangamba kirabika nzi bine sente. Sebo bansachinga naye tebansanga n'ekikumi. Nga mugamba nze siddayo. Kati nga nsigala mu Lubiri nga bampa ennyumba wansi awo twalinawo amayumba ag'abasirikale bwe nasigala omwo nga ntandika kwesiba kwesikooti ya Sale ng'asula Naggulu. Ogyesibako bwesibi oli gw'obadde olina okukuuma kati nagenda okulaba nga neeyo naye sikyayagala konze kansigale wano mu Lubiri. Kati afandisali ye bwe bakutuusaayo yagamba ati bamaze okukuba saaki. Bankubye saaki nagamba nambuuza toddayo ne mugamba nze siddayo. Nagamba omujaasi bw'aba agambye nti munnange ayinza n'okukola ekikyamu muleke wano ne bandika. N'otandika okweyiya nembeeraawo kati akaseera mba nkyali omwo bampadde n'ennyumba mwensula olw'okuwamba kuwedde wano wateredde. Bannanga aba 7C bakutte ejjinja abalala ejjinja bo bakwata jjinja mpaka Mbale. Think mwenye muzeeyi bamukubira eyo ekikompola oba ku bridge something like that naye nga that's what I had. Nawulira bwe batyo bamukwata 7C negenda mba nkyali mu Lubiri 20th Battalion eyajja eti tumwebaze nejja yakoma kakooge ne bagikomyawo wano tulina poliisi mu Kampala. Kati 20th yajjanga poliisi ya gavumenti ngeri yonna nga badduka dda bagenda. Kati bwe tubeera mu Lubiri bwe bagireeta nga babuuza ani amanyi Nateete, ani amanyi Jindi, ani amanyi Jindi. Nze mbagamba Nateete njimanyi kubanga maama wange gye yali abeera ne bakojja bange nabeeramuuko nga batulonda awo nga batukubawa Nateete twasanga Obote yali yaleeta Isuzu pick-up bwali bwa campaign bagenda omujjako nga olwedde buyingidde wano kati nga batuwa akaffe kaali ka Scod 8
mu kugenda Nateete twagenda ne Afende Kiviiri yali ku ddaala lya second lieutenant naye alabika yaddayo e Rwanda. Kati nga tubeera naye tuba tukyali awo ne bamukyusa then ne batuwa Afende Lwakanuuma akyali mulamu meja eyo Mbalala ali Mbalala eyo n'ennamba yenjirina era twogera yawummula twogeraganya naye so Lwakanuuma tubeera naye akaseera kayi twamala emyezi 3 nga tukuuma Kasirye Gwanga yali asula saidi z'Erungujja eyo then nga tukuuma na squad 8 ng'etwala okuva ku Lubiri wano netwala wali Ndeeba na Lukolongo Nateete Lungujja Kyengera ne twetoloola Mugongo eyo yonna nga ffe tukuumayo abantu obutakola ki obutaleeta nsasagge so twabeeramu bwe tutyo kati tuvaawo myezi 3 batuleeta ku railway station wane ye Kabuusu yali ezimbibwa buzimbibwa Abachina tebadduka basigalawo so batuleeta okubakuuma twamalawo weeks nga 2 nga batuyoola mu Lubiri tu fenna 28th battalion olwo tuli mu 86 mwezi nga gwa kutaano nga batugamba mwantegedde nti olwo tufunye abakazi otegeeza ki tuwasizza amagye twali tuwasizza twayingira wano abaana tufunye eddembe abaana abawala batwagala okukamala naffe ate ababadde ku muguwa ababadde mu nziko buli omu alina omukazi batuyoola mu barracks n'abakazi baffe olwatukuba mu barracks mu Lubiri wekka nga bagamba abakazi wano abasajja wano twalinamu n'obuwala bwaffe Nasuuna waliwo Nasuuna oba ne Namugga nga bo bajaasi baali batwininze nga nabo bakwata emmundu nga batuzaawo nga bagamba kati mumanyi twagenda okulaba loole ziyingira ate za civilian ffe tetwalina mmoroka z'amagye zaaliwo ntono olwatutuusa pa nga bagamba balabala tubuuza tulagawa nga batugamba mugenda ggulu naye temugenda n'abakazi bakazi bamwe bakafuna twakafuna batugamba tubaleke mukwano twagugunga ne tugamba tewali tukubye enduulu tulekanye ne bagamba oda ya jeshi ni moja please hakuna kwenda na bibi nga abaana bakyawulira nga tewali era jagenda okukakkana nga bazze nga batugamba bakazi bamwe mugende nabo ne babakkiriza ne batukkiriza tulinye emmotoka bwe tukuba enduulu tutuuka ew'obulenzi awo amagye ag'ebbombo tebaagagambye nti waliwo amagye agagenda okuva mu kibuga baatukwatira awo mmotoka zonna we twazo kuloleza bw'obulenzi we baatukwatira kati ati bo bakwata communication tewali teyali proper jeti tetuli naye ali oba yali ali luddawo manyi mukama wange oyo Katonda amuwumuze emirembe naye yali musajja mulungi nnyo ng'ategeera ku makya yatukeera ku makya n'agamba amusole bannange wabaddewo bwebiti naye tugende okudduka awo twasibira ggulu mu barracks ekaca kati twasangayo satinisi kati emmoroka ezatutwala zakomyawo bali olaba bwe bajja twasangayo mu barracks bakomyawo eno ffe ne tusigala eri kati tubeeramu kati embeera yali eggulu nga tetugitegeera nga tuli awo tutyo kati banjijamu bantwala okuyiga okuba emmundu ennene bakulondamu bannondamu mu bannange naye nanga buchances nga bayimanyi si nze katwagenda abantu nga 8 kati ne batwala abagenda ku 14 ffe ne batutwala ku 37 37 eyo ekubisa amasasi 6 ge bateeka ku
bateeka ku buli lukuba kati eyandibadde nga magazini yaayo egendako amasasi 6 naye manene si busasi butono ate ekuba wala kati nga batutwala waliwo omwami bamuyitanga Muwanga yali mu magye g'Obote nga muganda ye yatutraininga nga ntandika ogiyiga nga bagituyigiriza oba jeti yanywaki n'agamba Fred aluwa vayo ne banjija ku mundu nga bandeeta nga baŋŋamba funga muzigo konza fenda ate anaka Bw'anoonya essomero erinaateekateeka omwana wo mu magezi n'okutya Mukama, Agape Christian Secondary School Ekyungu Mukono gy'oba omutwala. Ssomero lya one A-level eri abawala n'abalenzi era nga lisomesa arts ne sciences. Lyawandiisibwa Ministry y'ebyenjigiriza era nga lirina ne UNEB Center number. Science ne computer laboratory zijjudde ebikozesebwa era nga balina ebyemikono saako eby'obulimi n'obulunzi. Endabirira y'abaana nnungi n'ebyokwerinda biri gguluggulu. Anti-security cameras weeziri ku ssomero. Bafa ku bitone by'abaana okuyita mu kuyimba n'ebyemizannyo. Balina bursaries okuva mu America ne mu Bwakabaka bwa Buganda. Agape Christian Secondary School basanga Ekyungu Mukono okyamira ku Bank of Africa kilomita 1.5 ng'otuuse. Bakubire ku noti 771 214 592 oba noti 754 552 498. Agape Christian Secondary School, trust in divine providence. Agape Christian School, that school.